regret joining NUP? Right now, what do you say? I'm regretting to the maximum. Olaba bano babbi gano gabbi kakundika ababbi era gwe gwandaba abakanya byenjogera sekusabira bubi njagala olunaku olumu oyiteko mu Sebo baamugulidde ne Busuti okukkaatiriza obutuufu bw'ekyo kyayogerako. Kakati gwe omuntu akubbeko ki misikini? Era niyo yabba ekitaliiwo. Waliwo eyankubirako essimu gye buvuddeko mu kisiibo kiri ng'ayagala mmuweeyo ku ssente asiibulule abasiibi yeeyolere ku mpeera. Ne mugamba tebagaba ky'otalina. Omuntu olina kugaba ky'olina. Sooka okole ssente ziwere. Oluvannyuma ojja kusiibulula, then okwo kusiibulula kujja kuba kuli valid kuba ojja kuba okutodde ku maaliyo, but as per now oba osiibululidde nze abaakuwadde. Sooka onoonye ssente olyoke osiibulule. Kakati n'omuntu avaayo okugamba nti banziba bakubbeko ki? Olina ki misikini? Kyekyo ekiyinza okubbibwako ekitaliiwo. Buno obutamiivu bw'oku kyalo kati oba bakagulidde mmini za walagi mmeka katunula ttamiiro jjereere ne kajja katandika okumansa entungo y'obussiru n'ey'okkonjera. Buno obulaba twabugulanga ku mbaga mu kyalo nga ex-wo bamutwala kajje kacyankalanya omukolo. Oyo otutte mukadde, otutte eggaali ekozeeko, gundi ye yamusookako, obwo bucyankalanya emikolo just mmini ya walagi egi gy'okagulira ne kalyoka kakucyankalanyiza omukolo gwonna. Bwebwo obukaabira abafu be butamanyi olw'okubanga bwagala kunywa ku buuki. Ne kajja ne kakaaba enjala yakalumye edda ne kasanga ttenti bali mu kuziika. Ne katema omulanga n'okabuuza naye omufu okaabira musajja ate ng'owa wano tuziika mukazi nti mpozi. Nga n'omala okabuuza nti naye omufu gw'okaabira musajja mukazi kayinza okuddamu ate mmanyi bukaabira ku bafu be butamanyi obwo ne katema omulanga just nga kikopo kya buugi. Ate tobaseka. Obwavu n'embeera bitabaaza bityo abantu abafaanaganako ng'ono. Nayinako omutamiivu omu emutundu eyo Kakavu n'alaba emmotoka yange ng'agenda kumbuulira. Ani yangeeza? Ani yanjogeddeko? Bampulaaningira ki? Nga kisigadde gye ndi kunoonyereza butuufu bwa byayogera nga sibitwala ne kunoonyereza butuufu bwa byakola ki byayogera, era nga makinga sure nti buli lunaku bamuwaayo ku mmini za walagi nga 2 astagfirullah. Neninda n'atandika okunnombojjera kino kiri naye ng'ogenda okunoonyereza obutuufu bw'ensonga z'akulombojjeredde nga wallahi yabadde anoonya walagi ng'akonjedde just yabadde anoonya ki walagi. Kakati be bano mpaayo kyompanze nkuvumire gundi, mpaayo kyompanze kino nkikuyisizeewo, mpaayo kyompanze nkole bwe nti. Kaakati ono bamutaddemu n'ebisoko, bamwambazza Busuti ajja akonjere, ajja waayire National Unity Platform nga bwe bali ababbi. Naye nga bw'omutuuza awo n'omuga tunnyonnyole ku ngeri gye babbamu, tugambe ku ngeri gye babbamu. Ayinza kunnyonnyola kyoyo misikini. Era ne wankubadde munnange bagga nti omugagga wa wali mubbi oyo omubbeko ki? Tolaba nti Bayibuli egamba nti omukazi eyawaayo eppeesa yawaayo okusinga abagagga, ono n'okulirina talirina. Baayavuwala mayisa. Bwavu buviira ddala ku ngozi eyamwola, obwavu buviira ddala mu mabeere agamuyonsa, ne bwassa bwo bwassa, ne bwatuuyana bwo bwatuuyana, ne bwayambala tanyuma. Munnange sijja kulimba, omuntu ow'olugoye olweyazike tabula. Omuntu ow'olugoye olweyazike tabula, ne bwayambala tanyuma.
oyo kati obatunuulira bombiriri n'obuuza ani interviewer ani interviewe era ekyo kye bakola ki eba interviewer ne interviewee bonna bayavuwala mayisa era ekyo kye boogeza bakiyita bwavu si facts bwavu si facts banzijukizza Aidan Nakuya where is Noop really without me where is DF when you are there Aidan Nakuya where is Noop without Aidan Nakuya really where is DF with Aidan Nakuya Fausta 5-5 oba Devo candidate yabajjangawa anamanyi Lumonde Machala manja jange bwe yatundanga Lumonde nga buno obulondeddwamu abundekera nange ngende ntuuza abanaalisa embizzi zaabwe kakati ebibiina bwe byamala okusunsula kurimu wabyo Devo egenda ngeronda Bumachala nge bateekayo ng'ajja mu kipande ye candidate yekka yali ajja mu kipande mulaba nti ndi nti naye olinga ali ati akati ne zireeta Aidan Nakuya munnange nno ebyobufuzi bino ne appearance kikulu display ntunula endabika nakyo kikulu kakati Aidan Nakuya Fausta 5-5 simanyanga baani kwegamba yo Nuupu yo DF yagenda eronderera naddala mu bibiina ebisudde kati DF yali mpisi akyala okukijjayo bulungi DF yali mpisi pologomanga kyezisudde empisi kyerya pologomanga kyezisudde empisi kyerya akati tunuulira be basindise okuvuma Nuupu obubbi naye nga really it's like yeekolera okugamba Bagale nti Bagale yanzibye how Rupaleria yanzibye how Nabukeera yanzibye how n'omulamuzi bw'ogenda mu maaso ge nga yeekolera gwe agamba nti Bagale yanzibye okutegwetaaga na kuwulirwa nnyo yakubbye eki amantalamu katono bakuteeka eruzira emyezi 6 defamation kale otunuulira omutamiivu awedde emirimu n'ettamiiro lye Nuupu kino ozootereredde bulungi mentally tonywedde tebakugulidde si mmwe abatamiivu abakyankalanyanga embaga si ggwe omutamiivu w'emutundu eyawaayirizanga abangeyezza olw'okuba ayagala mmini ya Walagi amwambaza busuti ayolesa obusiro obuviira ddala ku kitaawe ne ku bukojja ne ku bujajja rubbish saasira ababbi mwene kubabbi ekitiibwa ebaba gye bali muntu aba mubbi nga baggwe ng'aba mubbi atali musaasizi ng'aba mubbi atali musaasizi oba bano bannammwe be mwali mwatuwagikamu be nnawambira mu kibiina abajjegga waliwo gwe nnawambiramu bye bye baakolanga abamu bano nabawaddeyo lisiti n'enjiwaayo ng'ayagala kufuluma nga nja kukuwamba omanyi ye ng'alowooza ategeera era mbu asobola okunzannya naye bannaye gundi nze bannaye puleesa nze mpulizige yakunzita munange guuma abantu b'enze eno babi abantu benaga ono zolo mulina gwe ogw'omuto gunzannya oba be bwoyogerako abamu bwe maateekamu abakyankalanya ebintu then ne mujja ababbi mu kibiina ababbi banziba abo bammwe tebabangako baffe n'okumalako naffe tulina bye twali twewala twawambiramu bawambire
waliwo yali awandiise resignation ne mugaa giteeke mu ccumu nyojoke. Taba ggwe mbadde ngenda gitwalayo, taba ggwe mbadde ngenda gitwalayo. Yukwe nze tosobola kunzannya, gwe omutwe gwo munafu nnyo okuzannya omuntu nga nze.